Olunaku lw'eggulo twakulaze Namutikwa w'enkuba eyatonnya mu bitundu by'e Buyende mu kiro ekyakeesa olunaku lwa jjo eyatwala obulamu bw'abantu 13. Abantu abaafunye obuvune olwa Namutikwa w'enkuba ono ne batwalibwa mu ddwaliro lya Kidera Health Center 4 baaweze 180. Ku bano 85 baaweereddwa ebitanda ate 95 bajjanjabiddwa nga bava weeru wa ddwaliro lino. Okusinziira ku Dr. Anthony Kwiri ow'oku ddwaliro lino, ku 85 abaweereddwa ebitanda 82 baasiibuddwa nga kati esigadde 3. Bana abaidye baafuna obwidandabi nga titubaweere ebitanda babeere 95 bayirayo. Betwalifaalinze bamaze baweera 12. Omusawo ono ategeezezza nti eddagala bulijjo eribadde likozesebwa okumala omwezi omulamba lyaggweereddewo mu lunaku olw'omujjuzo gw'abaakoseddwa enkuba. Engeri gye twabeere mu crisis twakozesa obukose eddagala eriwera nga IV fluids so far now nti IV fluids atuwoyireko antibiotics ne painkiller. Eyo ne issue gye tuli kubitamu. Wabula eddwaliro abalwadde libakoleddeko mu kibululu oluvannyuma lw'amasannyalaze n'ag'enkuba okugagootaanya olwakibuyaga eyasudde ebikondo byago era kino kigootaanyizza eby'obujjanjabi. Ebintu byaffe nga vaccines tuli kwagaana obuzibu okubikuuma okuba nga bikaali biramu tusobola okuwa abaana bano. Minisita w'ebigwa Tebiraze Musu Echeru yawubyeko olubu lw'ebigere mu bitundu bino ne yeetaba ne mu kuziika omu ku baafiiridde mu nkuba eno ku kyalo ky'e Nabweyo. Minisita Echeru yategeezezza nga gavumenti bw'egenda okudduukirira abaakoseddwa enkuba ng'egenda kubawa emmere n'ebintu ebirala ebikalu. And the food is on the way because people are homeless, so we are going to bring maize flour, we are going to bring beans, we are going to bring mosquito nets, we are going to bring blankets, we are going to bring all that, what we call food and non-food items. That is the first phase of our response. Buli omu ku abo abaafudde gavumenti yakumusasulira emitwalo 5 okuyambako ab'enganda ku by'okuziika. From the reports of the District Disaster Management Committee, we have lost 14 people here. So all the 14 individually, their houses, their households will be supported with 500,000. This is not compensation, this is just to support them in this very difficult period. N'obwakyabazinga nga buyita mu mwogezi waabo Michael Kifubangabo buvuddeyo na bulabula ab'ebusoga okubeera obulindaala mu biseera eby'enkuba. Era obwakyabazinga buliitegeka okusuulayo olubu olw'ekigere nga bimaze okubalibwa byonna babe nga basobola okwongera amaanyi mu kaefube alaga ng'ekintu kino tikyakosiisa Busoga yonka naye kyakosiisa Uganda yeeva okutuuka yekanga.